nga ali disikini kamukoma bono naye ng'okiraba okwogera ku muntu ng'ate togenda kusookola kubiddamu ng'omulabye kolabe kiri ekikyamu bulijjo ayogera ku alien skin ate yatuuse nagenda okulaba kazinza omukira keegonzagonza kisee kalina amaaso ag'ebikoofiira okulaba amaaso gakanukayo kati amba kati kana akasajja kakakirabe ku alien skin naye gonzagonza nono kwefulukuta yali amuvuma naye ngenda okulaba naye omukira aguzinze. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Nalabyeko mwana mulenzi wa Buyugeresomu goyinza okuda gravity omutujju. Mwana mulenzi yakubye akayimba akadoozi akayimba akalimu ne Shakira eno ye bwaleeta doozi Shakira bwagireceiving bwaleeta doozi Shakira bwagireceiving kati abasawo baavuddeyo abagwenyufu ababiri ne bonna bagwenyufu banna aga ne Shakira ne okumanyikibwa ennyo yayita mu byakwambala kunama ensi okumumanya si kuyimba wabula bamutegeera nnyo olw'okukunama kwe yasooka n'ateeka ebifaananyi ku Instagram ebijja ku Facebook ne bagamba atoonaana abantu ne bamumanya nga tanaba nakufulumya luyimba nga mukunami museegu awedde emirimu kati abasawo babagambye batya abasawo bagamba nti gravity bakozeseza bubi profession yaabwe ey'obusawo bo ng'abasawo olw'ensonga gravity yawadde n'ebyuma ebikozesebwa mu ddwaliro akutte empiso Shakira bwe yeetegese okufuna empiso yenna bw'ati gravity bwamutereeza mukuba empiso n'ebiringa ebyo mu byambalo by'ekisawo tebalina kye bayinza muvuna kati abasawo bagamba nti atyoboola obusawo ebyambalo ebyo yabijje mulago oba yabyegulidde nze ndiwaddemu ogenda mu dduuka ne banguza etalabuusi ne ŋŋenda ku pooko mugana ekibooko zijja kukwata ojja okumanya ate bwe mbawabira mbasinga negulidde enkofiira yange ndi kabbiya kange ate baŋŋamba muno naye ate kooti y'abantu yo oyinza obutasinga oyinza obutayitawo kati babe notuusa batuusa mulambo mu kooti gravity yegulidde ebyambalo bye bo lwaki bakkiriza okutunda ebintu ebyo na buno obuntu obukozesebwa mu matu nga babuguza omuntu atali musawo omuntu analeeta license ye yes bw'ogenda e Dubai ng'ogenze gula ddagala bakusaba doctors prescription kagambako kamutawaanya ninkoogedde doctors prescription yoga bw'oba talina prescription bakukoma kuguza ku Panado aspirini painkiller aspolo tebasobola kuguza ddagala lina lya buvunaanyizibwa nga tolina prescription ekitegedde bulungi kati ne Uganda omuntu alina nakanaako mu matu alina akakebeza ku mutima naye nga yagenze n'akagula nga talina na license nti yasoma ki talina kyeyasoma so nze ndaba gravity talina nnyo musango weewaawo ayitiriza nnyo okuyimba ennyimba eziwemula ate direct yagambye bw'ati ku nnyimba gravity agamba nti amazima gali nti oluyimba lwa doozi yalukubye kuyamba basawo ate nga doozi Shakira yeebasa kyabugazi ali mu musonseke eno alinga bana abasawo abakebera ebifo byekyama alinga dokita amuza abambala akatooki ne kabeera wano mu luyimba ezo bayadde gynecologist sibeebo kuba yagamba nti oluyimba luno bwe yalukubye ayamba abakazi bonna okubakakanya emitima ne beeteekateeka okugenda mu ddwaliro babafumite empiso ngawulirako abakazi nga bagamba munno empisa zino zitukalobereza nnyo yayitiriza okuyimba ennyimba ezo manyi nnyimba ezo kyetaka kati nga olaba liri pazo yayimbye enkudi oluyimba n'ayitawo kyetaka n'oyimba oluyimba lumu lukuyisizaawo fine ate oba ozzaako tozzaako ate ng'olwo kiba kirungi n'ozzaako ate olw'obuvunaanyizibwa kubanga olwedde olina luno olukwambusiza vibe kati gravity omutujja ebbanga lyonna ennyimba zazzayimba zeezo ate abantu era bazza bali complaininga ku waliwo n'omusajja eyamukalakata ku TV awo n'agamba biki byotiyimbira biki n'aswala namu ku TV so kati kyetaaga n'oyimba oluyimba bwe lutyo ne lukuyisaawo nti okwepiita lukutteyo ate leetamuku ku lw'amagezi kubanga olina abaana ogenda tuuka okule ng'olina abazzukulu nga bakuteeramu ennyimba ezo abantu bategeera doozi Shakira oli mu musoose kangalo mb'omukuba doozi nakyo kitaddewo kyegadde obitegeera
oyambadde byabadokita ebiseera ebisinga yetagano notazigenda mu nnyo kugamba mbu ate oli museegu kugamba omuntu nawulira nti no Gravity yafulumiza oluyimba nga tasobola dussaako ng'abaana weebali asooka kuluwulira yenga yekka gambe ku luno yaterezezzaamukko obeera ali mu mbeera eri agenda okulaba ng'ovudde mu kwepiica ani ayina ennene ate oleese doozi enoge ate nga kuva dda nyimba ze ziri nnyo mu layini eyo so to some extent kyetagano yakyuseemukko weewaawo tebalina kye bayinza muvunaana kubanga ebyambalo ebyabyeguli nalabye ate yagambye n'okugamba nti n'abatemi b'embizzi nabo bambala bwe batyo magandula meeru magati nalabye Shakira abatunda piraawo nyina piraawo gwe nalaba ku kavulawo emakindi awo abatunzi ba piraawo nange nali sinabakuwasanga ndi muguzi wa piraawo oyo kati nyimirira nti ngole piraawo kati ngaliwo ayomba ndoza nanyini boosi ayombesa omukozi aluddeyo nagamba oli musiru okimanyi bulungi essaawa emu nze mbanvaawo gwoba okomawo ate simu togikwata bwayomba najjako ettaawo n'alimuwa n'oli n'ayambala najjako entalabuusi n'agimuwa neŋamba naye yafuka yunifoomu yakutunda muceere entalabuusi ey'abasiraamu n'ettaawo eryeru eri masamasa ate abasawo bali mu ddikaayanira tebakimanyi nti n'ab'omuceere nabo lyabwe ababbuca y'ennyama lyabwe ab'embizzi nabo lyebakozesa ettaawo eryeru ne mageti senjeru n'abasawo ab'ebisolo babeera mu mageti senjeru najja nakubira ente empiso neetaddamu kusema nalabe Shakira ali mu kuyombera na Prima Lusania ng'amutwala kagudde era nsonga za luyimba yamuwandikire nemuwandikira awo namuga gwe yeruse damukwe yerusako nze mvaako tonyasamira tojja kumalako nange temujja Prima yali akulisize okufaako obubi ali Prima buzibu bwa Prima ebintu byalina okukulisize nga bitono nnyo kasana yava mu nnomo ye n'atandika okweyerusa omuntu yali omuddugavu yalaba Prima mu 2015 bwajja kati amuyitako namugamba gye baleko nnyabo ngenda wa Prima mbadde nsaba kumbuuza wa Prima bangambye abeera saidi wa ali akajja mugamba nti yenze nti wa si egwe Prima twali tukumanya oli wa black ate watuvuka ddi omuzungu yeyerusa byetutaawo era waliwo weyayogera ku ba TV era bamuvuma kweyerusa kati nono yamugambye gwebera mbezigo byo yamugambye mbu I don't like attacking fellow women but it's not in my bones naye ekikazi kino kipulima ngenda kiwa time yange nkinoonyerezeko bambi kinnamukadde kyano n'ebizigo byakyo ebitakolanga abantu bwe bagamba n'olusaniya lwakyo teruwoma noses ebyo neyawandise bwandise yamaze n'amukolera vidiyo ng'amaze okukola research najja nayogera amanya gesonyiwa abantu oba yamugaye gwe nasozi ndeka nesonyiwa mu bizinensi ze Tashabi bwe betwalako era luli emabega Tashabi yamulumba lwakuba yali alumbye momo 19 mukyalo wa Dakishikate mu byamuvuma yetololera nnyo okukweyerusa era bwe yali abantu bakimenti n'abantu kasokyusa ebintu kati n'ogenda mu kooti omuntu enene yakyusa ku ddiini tawa bujulizi omuntu enene yagwako ku ddalu bagamba wagwako ku ddalu tebasobola kukkiriza bujulizi bwo kati tugenda kuteekako n'ekintu nti n'omulala enene yeyerusa gwe nga walaba nti obuddugavu bubi gonosalawo dde mu bazungu kale nabalabyeko obuvidiyo awo bwabadde butambula Alien Skin yasinkanye abasajja babiri Eddie Sendi wamu ne yasinkanye omusajja n'omwana kakubanga Dr. Kwefulukuta omulaba nga ye musajja wadde amatu manene ne musajja kati kwabaddeko nakana akaana era ko kabadde kakoma muno nga Alien Skin kamukoma muno naye ng'okiraba okwogera ku muntu ng'ate nkya togenda kusobola kubiddamu ng'omulabyeko olaba ekiro ekikyamu bulijjo ayogera ku Alien Skin ate yatuuse nagenda okulaba kazinza omukira kegonzagonza kiseke kalina amaaso ag'ebikoofiira okulaba amaaso gakanukayo kati amba kati kana akasajja kakakirabe ku Alien Skin naye gonzagonza nono Kwefulukuta yali amuvuma naye ngenda okulaba niyo omukira aguzinze nga bonna basaba serefinaga muki
alaba abaana bato bonna bamukonvu ndaga bwana bwange mujje maama kuba ebifaananyi kyekyo oyogera ku muntu nze ensendera wemusangira mumugamba oli mumpi sinza ate kubirumaalumamu kati nabadde ndi awo nebbibe kulu nafuluma ekifaananyi kye ng'alina Koffi Olomide ng'alaga nti sitayiro weeri mu bayimbi si mu balunzi b'enkoko mweri mu bayimbi bw'oba oli sita ng'oli muyimbi sitayiro eyo mwejjeeri obuzibu ono yagenze n'aleeta pulogulaamu ze zakola ku marediyo nti isomye omulimu gwe kutambula ku YouTube omulimu ogwokubiri gwali gwa kulunda nkoko ate enkoko n'agamba mbu zaafa konvoyi ya Museveni yali eyitawo bwengeri gyeyitawo ng'erina lulululu bwe enkoko ne zifa sikiwuliranga nako ekyo mu bulamu bwange mbu konvoyi yatta enkoko nze kyemmanyi konvoyi eyo esobola enkoko wezeekanga zisobola okugaana okubiika naye mbu zaafa siri mulungi wa nkoko sikiwulirangako era nakiwulira ku sendi siina kyemmanyi kati munnange bebekulu ng'afulumyaki ekifaananyi n'alaga nti si nze nzekka Koffi Olomide alina emyaka 68 wuno naye yeesaze district yeesaze kye lwaki tewamwogerako kubonangira kati nze ndi 46 bwenti naye ng'ate akyambala agenda wa ku kuyimba bebekulu aba agenda okuyimba mu zino emikolo gy'embaga era ayambala suuti kati wayingiridde abantu mu bintu by'otategeera kubanga kati sendi emyaka gye kyova olaba yagenze ku press conference ng'akubye ekikalu olabeyo omulala akubye ekikalu abantu bintu byabayimbi press conference bambala bikajo nga ye kesaanikidde ekikalu kakikubisiza namulawo gine omulawo nga tekiinako wadde akasensu kakubisiza mulawo n'alyoka ajja ku press conference kitegeeza tamanyi waalina kwambalira ki oba ki oba lwakuba nti ye sayizi yennyimpi tasobola kwambala oba kino oluusi bw'oba yambala eshoti yakoma muno balabira ddala omwana yazzeeyo ku ssomero kati oba sayizi bwe bumulemesa okwambala ebintu ebimu byalina okwambala n'okuba wiikendi kati leka bo bali abategeera akatonda bye yawa emibiri bambale ekyokubiri toli muyimbi bintu ebimu tojja bitegeera oba tiyamugambako wano olumu nti nno genda ku Google ogenda ovumirira olugoye ng'omaze oludukola ki oddusakingako Google yatuyamba buli kimu nze olwo omuyimbi eyampeereza ka message nagamba you are so brave akagambako nali sikawulirangako neŋŋamba sijja kumuddamu nga semaze kutegeera kagambo kano kategeeza ki yali Kenzo you're so brave ningamba Kenzo anvuma ampaana ningamba sijja muddamu nga semaze tegeera makulu g'akagambo kano ningenda ku Google ningamba brave kitegeeza ki ate nga bagamba mbu teyasoma niye ngamba akagamba ate nze ningenda ku Google nagenda okukitegeereza nga mpaana nange nindyoka muddamu nomwamuddamu otya namuddamu otya nti ekyo nange nkimanyi nti ndi mugezi kati sendi bw'alabanga engoye ng'ezo nga tanaba kwokya kuswala asooke ku Google weeri yatujjirira osooka onoonye ekintu kyengenda ovumirira bakiyita batya waliyo abantu abakyambala abalala bwe batyo era kya ssente mmeka ali ku ngoye nga ziawamu ziri mu milioni 6 ye zaakola ki zaali mu kuzalawa mu lujjudde lw'abantu teri ali ku sayidi ye ali ogu bamukuba sayidi ne sayidi ne kutoka ntoko show yatyako ate yagiriko toka ntoko show ku Saturday yagamba munna omumiro gumuluma nnyo afunye obuzibu ku lulimi ate ku ekiro ne bamulaba kusanyuka ekiro ng'ali ne bamakona omumiro gwali guwonye yamanya tiyayogedde agenda kwokya bagenda mukuba bajekinizi mukasa ne batibadiru nga talina wayinza kivaamu kadduka emisinde tekagijjaako so Google yajja tusooke tugogolinge niwankubadde emyaka gyo giyiseeko ku bintu ebimu Katonda yakuwa abaana olina abaana abakulu weebuuze ku mutabani wo bagwa ebimu byakusukkako entegeera weebuuze ku mutabani wo nti nekino bebekulu kyeyambadde gwokimanyi omutabani yakikunnyonnyole nga tumaliriza era tumaze nalabyeko gundi
ate kati otuzza waani nalabyeko Shibaawo abaana nga bali kati ajja ku performance nga kati embeera etambula eddira ddala mu maaso tebikyali mu science. Olubuto lulinga tekinologi bwajja gwe n'osalawo osigale mu analogo ensi eba ekulese. Ensonga lwaki TV essaawa yakakati zirina social media handles kuzistreamingira ziba na live kati zikuba live. Tekinologi bwazijja aba akoze eki abazze kati olubuto lukula ludda mu maaso niwo olwegaana emirundi 100 luba lujja kukulabisa yagala gaana. Shiba oba ali lubuto yasooka lwegaana nti zisibimanyi twebuuza tekintu kyeweegaana tujja kulaba ffe bwetuli alla ffena agenda tukola ki tukuuma ate naye tojja gamba nti ojja ddujjamu gwe toozaale ekirungi tiyakoze eki tiyaluggyemu weeruli kati ensi ekoze eki kati ne performance ajjira ddala tewakyali biri bye baali bagamba yekwese kati kyetwebuuza kiri kimu lwani lwoli eyamukuba olugalo omujjukira bwe yakola live ng'akaaba ate nga tamwogera linnya yamusoose ku olugalo ebaddange aye omusajja naye yali bugumu ngesiba omuntu omuyise kuyimbirako olwokuba omusasudde sente ez'okuyimbirako gweyagale n'olugalo lukole ate waliwo abasajja abatali abasirusiru addange alinde wakati olina kyolinze nezi ndiri mu kulaba na mupiira wali nga wasoze ku olugalo saawunyako tulabati ndi musiru ekyo sijja kyogera naye gashiba tukuyozaayoza ebyokwekweka bifeeko ozaale omwana waffe ate bwebutandika okuzaala zaalira ddala myaka nga 6 ozaliremu abaana nga 3 oba 4 ekyo kite obenga sindi bayimbi banne bangi awo abazadde abakyala zaalira ddala okite bonga ngoba abaga wadde ndi muyimbi nina okubeera maama ate kirungi azadde Chosenbeki n'abalala azadde byonna abikoze ebisinga abikoze mu music gwe top mu bakyala kati zaala so tukuyoza tukwagaliza kusumuluka bulungi nnyo tulage ne kutaata w'omwana omutwalewo tumumanyi ne ba social media nabo mamma tebatudde omwana omusajja we mulekeeyo anga ayinza omulaga ng'ate musajja mufumbo nebaleeta bajja be musanvu mukulo musajja n'abaana 19 nebagamba bannange oyo taata akayenna tete oyo yina omukazi egundi erubya twamusa abasajja tuli batono mu nsi abantu tuli 2,7 mulimu abasajja 2,2 mulimu abakazi 5,000 kati ate mu basajja 2,2 mwe muli abalalu mwe muli abali mu makomera mwe muli abafaaza abatakiriza okuwasa mwe muli abali b'ebisiyaga mulimu n'ababoodaboda babalabola simubalanga musajja tebakyabategekera na kyaggulo lwagenze lwakomyewo yalinga nkoko ya mutamiivu bataba abaana akomyewo era baboodaboda baba badde ewaka bagula ku makubo mmeri wakati bakyabateerako bavugisa kimama sayo yonena bafa kati abasajja mu nsi batono kati omukazi wofuna omukisa n'ofunayo omusajja akutegeera muwe kitiibwa kola ebimusanyusa making sure nti okola decision y'okufumbirwa ng'oli myaka 2,27 oyingira 3 gero okyamaga amagooti olwogenze mu mmindi be baba owulira emimwanga gyasongola ng'amannyo gasiriira awosa abasajja baabula naye ng'amannyo go bulwokuba omusajja kisi takuddako nga gakuusidde ofuba mindi oyita omusajja ate beeyongerayo bweyongezi kuliko ekibagoba olwo amabeere gaagwa dda olubuto osobola n'oterekamu ssente ebinyamanyama byafuuka ebinyamanyama tokyasikiriza ng'olina kubanga olwedde wagenda okujja ebinyamanyama n'amabeere okugwa ng'olina gw'oli naye gwate wabavumanga nga wagwa na muntu wo kale nabwe kityo tubadde mu Kenya Media buli wabeerawo ensonga zibeera ndala nnyo mu bufumu obwabula Bukenya Media osobola okumusanga ku Sula Motors
abano nga badiringa mu nsonga zikwatagana na mmotoka buli kintu kyonna kisi kugula kutunda kuleetayo ne ogattako ne bakuwa endala oyagala vuga kanamba byonna babikolako ogenda maaso n'okuba nti obasanga Makindye tuka kalenda hotel eyo olugiyitako bw'otemmanga opposite ne Africa Oil wosobola okuba nti obasange namba y'essimu nga sinabagaba namba ssimu kansooke mbagambe ne ku Success Estates and Events nga office ziri awo Seguku osobola okuyita era mu nze naye mbakutuusaako batunda amataka balina zi estates eziwera ku luguudo olw'Ennakawuka Kasanje njagala ntegeeza omuntu yenna ali eyo omugezi nti ng'oyagala okufuna ssente mu myaka egiwera 5 maaso wettanire nnyo ebifo nga tebinnaba kukulaakulana ekifo ky'Ennakawuka tekinnaba kukulaakulana naye wenjogerera baatandise okuzimba amakubo okukola amakubo kitegeeza nti pulojekiti essawa ya kakati zikyaliko wansiko naye mu maaso awo mu myaka 5 okufunawo puloti ojja kuyita nnyoko Busaabala Road ebadde nga batunda puloti nga za layisi essaawa zino 150 ku Busaabala Road eri mu miliyoni 7 kati kuba akafaananyi nga wagulayo ng'ekyali ku 10-15 ng'ate ebbanga terinaba kuyitawo nnyo kati mwettanire nnyo ebifo ebyo ebikyakula fuba nnyo okulaba ng'ogula ettaka enkulaakulana ekusangeyo naye buli wogenda awantu ng'oledde enkulaakulana gyeri ojja teekamu nnyingi oba ogula nkulaakulana essimu yange eri 0779 21 21 41 nja kutuusa ku Sula Motors nja kutuusa ku mugagga owa Success Events and Success Estate abagita Success Estates and Events. Thank you so much. Kale njagala okutegeeza olunaku olwaleero tubadde ku Urban Bar akakubako kyekeekolako obwekozi naye nga shelter weeri buli kimu kiri taratibu akamera eri kagenda maaso olw'okuba nti katayandisibwa ekikwatagana ne pate Monday to Sunday ebeera pate after pate. Urban Bar esangibwa Namuŋona tuka Orthodox Church Small Gate opposite wewali Urban Bar. Agaliwo ye YouTube channel kwoli Rukia yabadde ku kamera mbeere bulungi okola kye kano ka Rukia jake kofiro kamodi jake kofiro asinise